Ku ntandikwa ya ssabbiiti eno emikutu gy'amawulire ku mutimbagano gwa yintaneti gyabona ekifaananyi ky'essente ez'empapula nga bwali bw'etaano wabula ekyewuunyisa kyali nti essente ez'empapula zino zaalina ennamba ezawula obupapula bw'essente ziyite serial numbers ezifaanagana, ekintu ekitali kya bulijjo. Kino kyaleetawo akasatiro mu bannayuganda oluvannyuma lw'amawulire okusaasaana nti ensimbi zino zaali ntuufu era nga banka enkulu ey'eggwanga ye yali yazifulumya. Wabula banka enkulu evuddeyo n'etegeeza nti tesobola kufulumya ssente zirina nnamba zizawula nga zifaanagana, kale nga n'olwekyo ensonga y'obupapula bw'essente obwogerwako tebumanyi era nga buno bucupuli. Engeri gye tukubamu ssente kye tuyita printing and minting of money, toyina ngeri ki gy'osobola kufulumyamu busente busatu obwa value y'emu nga bulina serial number y'emu. Printing process tekikkiriza kubanga kiri automated, nti kikozesebwa oba kisetingibwa mu computer ne kibeera automatic. So possibility y'okufulumya obusente obusatu nga bulina serial number y'emu tesoboka. Ezo zaali ssente za kikwangala. George Wilson Sonko ng'ono akola mu kitongole ky'amawulire mu banka ya Uganda agenze mu maaso n'okunnyonnyola obubonero obukakasa ng'ensimbi zino bwe zitali ntuufu. Ne mu famire ya currency notes tesobola kubeeramu ne serial number ng'efaanagana ng'ate batch ffe tuzimanyi engeri gye zifulumwamu. Ekyokubiri twatunulira engeri silver gye yali asengekeddwamu. Ono silver yali ku ngulu ng'olaba era kikwatirizaako bukwatiriza. Yet ffe ka silver akaffe bw'okatunulira okalaba nga kali threaded through nti kayita mu lupapula bwe katyo. Kakati bwe kayingira mu lupapula ne mujja ne mbeeramu n'ebigambo BOU mu ka silver ako. Okay? Akati ebyo nabo otunulira ssente ezo enkaliriza olaba nga byali bibulamu. Amawulire gano Sonko gayisa agasamwasama okubuna akitadde ku bannayuganda abaagala okusasamaza eggwanga nga bwe bajoteka ebigambo. Njagala nnyo okukubiriza bannayuganda nti twewale nnyo okusaasaanya ebintu ebyanjwanjwa ku social media. Lwaki ngamba bwentyo nti ssente ezo mazima ddala zaali njingirire, naye oli n'asigala oba ne tusigala nga ffe bannayuganda bakozesa social media nga twongera tukaweereza n'osanga nga kisaasaanidde eggwanga lyonna, naye nga abantu boogerako oba bateekako ebijweteke nti ssente zaali zikubiddwa banka enkulu ya Uganda. Akalulu k'obwa pulezidenti akaliwo mu mwezi ogwokubiri kaaviirako bangi okusaasaanya ensimbi mu malonzi, nga n'olwekyo bannayuganda bangi bateebereza nti ensimbi zino zaakubibwa mu kiseera ekyo nga sinakindi nga kino kye kiviiriddeko ensimbi ya Uganda okunaabuuka, naye Sonko binabiwakanyizza. Tewali nsonga ate lwaki ffe twandibadde tujungulula ssente zaffe nga tuzikubamu ebicupuli olw'akalulu, kubanga emiwaato gisobola okuyitamu okuyingiza ssente zino tufinansinge national elections olw'okuba nti budget ebeegaziye mirambulukufu bulungi mu constitution y'eggwanga era parliament egiteekako omulaka. Okukuba ebicupuli musango mu ggwanga era nga bw'oba okwatiddwa ekibonerezo kya kusibwa mu nkomyo okumala emyaka 7. Banka ya Uganda enkulu ekola buli ekisoboka okufeffetta abo bonna baba benyigidde mu bikolwa ng'ebyo. Okay? So singa enaakugwako mazima ddala nga gwenyigidde mu kikolwa ekyo, kubanga ono munnaffe ye yawona nti yali azifunye mu kutransactinga business, oli yali amusibye ebicupuli, so ne tutasobola kukwata muntu olio eyakomerera. Naye singa Katonda anaakuvaamu nitukugwako, waliwo amateeka agafuga okukola ebicupuli. Ebicupuli ebitambuzibwa mu ggwanga bikosa ebyenfuna by'eggwanga era nga bannayuganda bangi bafiirizibwa ensimbi zaabwe, wabula banka ya Uganda ekoze buli kisoboka okulwanyiza ensimbi zino enjingirire, omuli okukyusa ensimbi y'eggwanga olutatadde, nga n'omulundi ogwasooka gwaliwo mu mwaka gwa 1987 ate ogundi gwaliwo gyo ly'abalamu mu mwaka gwa 2011. Stephen Tulyarugayo, Kingdom TV, amalindirire.